ng'obitadde ku mabbali taata musanyufu okubudde bw'amaze ng'alina ono omwana ow'obuwala. No bebi nawe okimanyi mbadde nkumisinga nnyo okamala kyokka nomala egyo emyaka gyonna nga tolinange kyokka nga twalina omukwano kati omumbe gy'aba ayitawo bw'ati bantu mmwe muli ku ki wano soni muli mulaabu wano wewe maama yaye nfuddenze wewe tezira kulabika nga bano balina relationship yonna tekaagala taata waako kubeera na mukazi mulala waakiri kateekawo kiremya yes akubaho omulanga nfudde n'emikono negirebera kati waye okugulu okugulu maama okugulu nfudde nze mwana wange ate buzibu ki Alright, ate era nga bulijjo mbadde nkubira ku 2 katugitandika ate ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya Step Dr. Lumbe naye ng'ate nkujjukiza nti munnange bestie wange ali ku screen yoyo mwana tutakoma kulaikinga asharinga mu inbox eyo tubeerayo nnyo ku WhatsApp naye ng'ate woba oyagala okufuuka top bestie mbanjulira ate t-shirt za VJ Joshke ezambalwa aba top besties kati top bestie ogula t-shirt eyo emitwalo 3 kitundu weba t-shirt yokka oba oyagalirako n'enfookiira eba ya mutwalo gumu n'ekitundu kitegeeza full package ya mitwalo 5 oba olirwedde nkubiraako bukubizi directly essimu twogeremu oba ku WhatsApp oba ku imo so kubanga oli bweru naye ng'oyagala gigulira muntu wali e Uganda still naye ekyenjawulo nina kaadi ze ŋŋenda okubaweerako kaadi njiwo yaguzeeyo kaadi egenda kuba ng'ekuyisaawo ku bintu ebimu ebyenjawulo zo nga VJ Joshke zi concerned kabanga kasimu okubaddiza Pana Construction Finance mwanatu ate bakyatadde ensimbi ne mweno etandise ate tulabikanga n'olekera mu maaso bakuwola ensimbi batunda amataka batunda amayumba so nga ate baconnectinga ne factories ebizimbisibwa n'obifuna ku layisi etagambika Abatana Construction Finance bekwate essimu zaabwe kweziri ate ku screen yo katutandike ate firimu yaffe ekitundu kyaffe kino ekyokubiri kati wano we twakomye nga mwana muwala ono oba ka Step Dr. Kamuno Kaluli omukazi ono naye tekamwagala era kagenze direct kifuuyifuuyi ne kayingira wardrobe awali makeup wa Nnabakyala Rita ne kalungamu bye tutannamanya naye nga ono ye kika ky'omwana akubira nnyina akabega Step Dr. Lumbe kati kabadde kali wano kafulira akola ki akonkona oba asaalimba ati Nnabakyala Rita ng'ajja ekamuwadde choice nkamugamba muno wandibadde olonda ekiteeteeyo ekyo ekya wedi mbu taata gy'asinga okwagala kitaawo nga nali mmanyidde mu kalandala kyogamba kitaawo we yamala okuyimba tubonga naawe kati ali ku bobi kali munnange mbu taata ennaku zino ayagala redi era Nnabakyala ne yeekolaku bulungi wabula ate kyamwewuunyisaga ye feesi nga tefuuse ekirala feesi ng'ekambira wano yakubidde enduulu agamba bino byonna tulaba byabaddewo mu katundu kaffe akasooka naye nga ate tubatandikirawo ate ekitundu ekyokubiri taata yazze emisinde agamba wayi kyekibadde ati munange efeesi ebabuka eyokya batadde mu bomuwa imini gundi sikyalaba mekaapu yavuddeko obuzibu namutwala mukazi wattu namugjawo kati era outing eyo ye yagaana kuba missoni yaako yali kulabika ng'abantu bano tebaleeta bintu bya out nawe oyinza otya obbireeta wano akawala tekaagala mukazi ajja wano buli mukazi ajja wano okweseseza ku taata waako kaba tekeetaaga kumanya kati omukulu lumu ng'akomawo budde nga bukyali nga omanyi omuntu ate singa ageza n'akomawo budde nga bukyali kusanyusa wabula ate ono akomyewo si musanyufu omutwe gumuluma baby hello gye muli Your back sore. baby okomyewo mangu ndeka naawe Be at work. kiki tulina kuba ku mulimu taata daddi namugwa mu kifuba wabula ate taata ku luno akomyewo sibu embeera si nnungi taata munaye mbadde nkumisinga Then why are you tearing up? taata lwaki okaaba
Auntie, emotional, that's all. Why are you emotional? So, I'm going just in the emotion. and you should know that, man. But ati munange nina wempise nenda omuntu ali munnako. Tata nonfera. Know that I love you, right? I know. Naye kimanyi nti nkwagala nnyo muwala wange sikyo? Nange bwentyo daddy n'akabuzaabuza ne love. Naye nga taata alina ebigenda mu maaso kwegamba ebitali okay with him. Kati omwenge yagunywa nga talina gwe ebuuzaako ddoozi. Kati ye musawo eyeepimirako. Doesn't want my happiness. Mbutuufu oyo omukazi anfukidde ekirala ntutekesa million. I tried to pick up my shattered pieces. Mbutuufu ngezaako okwekakkanya neme kubuubuuka naye. Sisi anfukidde kye baawalula ye mama w'omwana. Agamba gwe. Oh, I don't know Cynthia to be like that. Mbutuufu zisuubira Sisi yakubeera bw'atyo. No, this perfect Kubanga thing, you know. Mubadde positive vibes. Relationship ya mwingeri perfect mwina positive vibes. At the end of the day, what went wrong? Nache kyagenda mu maaso kyagaana awo. Tukukola divorce. I won't save myself. Mbutuufu njagala kubimanyi ebyo. Alaba. Serious. Mbutuufu sikitegeera. Mukulu nabiro. Lawyer. Olaba oli lawyer. Please advise me. Mbutuufu mpabu buli ku magezi. Oba kino nkikoze ntya? In this case, what are the chances that I have? Mumbeera ng'eno. Because I am not going to nina chances n'abaki. Not without a fight. Kubanga sigenda kumala gata muwala wange mbeere nga sibeera naye. To start with, you're not fighting anybody. Wabula ate kangubuye tolina gw'olwana naye mwene embeera. If she'll remain. There are, a couple of things to consider when you're recalled. Bada waliwo ebintu bingi bye tulina okonsideringa mu bintu by'okubeera ng'omwana abeera ne taata oba omwana abeera ne maama. The age of the child. Ekisooka emyaka gy'omwana. Consider the wishes of that child. Kwegamba omwana ye ayagala ki? Consider the willingness of the child to even stay with. Omwana ayagala kubeera n'ani? Consider work schedule, and I know you. Ate n'ekirala tufa nnyo ku nkola zammwe ani alina obudde bw'omwana ate nkumanyi oba bize. And the most important of all is your availability to be able to take care of that. Obeerawo kyenkana ky'okulabirira omwana oyo. This your numerous. Will you be able to take care of? Olaba n'abakazi ab'enjawulo b'oleeta mu nyumba eno. Asuubira. Cynthia, as intelligent as that girl is, ate kyemmanyi Cynthia ku magezi g'ayina. Proves to the court. Asobola okukakasa kkooti. Of that child. Nti gwe tolina budde bw'oyo mwana. Who's that child? Era omwana oyinza obutabeera naye. Kati nsonga olutalo n'ekimuleegezezza okulabika nga afunako kwegamba ekiwalaata ekya Saidi Kono. About my daughter. Obuzibu buvudde ku muwala. Omuwala nyina ayagala mutwala. Abeere nga tabeera na musajja ono. Olw'ensonga emu oba endala. Kati ebyo bimunyiiza nnyo Kamala n'agamba gwe Ddamula nkubuli wandibadde weetereza kubanga ekituufu kiri nti omwana oyinza obutasobola kubeera naye singa ebintu biyingira mu kkooti. Lutalo lwa mwana ani asigala naye ewaka wano. Kati munnange ebintu bya relationship weebityo nadda singa mukola divorce. Wano ewaffe e Uganda wenjogera kati poziko nga banaagikwatamu. Bagamba omwana ow'obuwala abeera ne nnyina okumala emyaka 18 kuba ow'obuwala mbu bw'ati alina okuziba. So nga ate ow'omulenzi omwana ow'obulenzi bamukkiriza kubeera ne taata we ng'awezezza emyaka 7. Kati ono obuzibu bw'alina ebyokonsidalinga odds ziraga nti omukazi yalina okuba n'omwana. Era bafeirinze dda omukazi ayagala omwana ave ow'omusajja abeere ne full custody over this girl. Bigwerawa mu mbeera ng'eno. Ayawukana ne bbaawo naye ng'omwana ye mumwagala. Kati saawa yakulya mmere taata nga bajja bafune ekyokulya n'akantu kano banna ani afumbye taata? Naye ate ayinza kuba yegwe nedda sinze. Kati taata agenda okubikula bw'ati emmere bamufumbidde ki kyatalya? Rita jangu wano tabanga afumbye ebigodo bya ng'ate taata ono takwatagana na kati Rita ng'ajja
Why is there cockroach in our food? Exactly, but what is it doing? When I served it. Don't bother. Do they come? We're eating us. Genga wemanyi kanyinkunu kanakana kekatadde ekiyenje mu oba katiyizeewa mu missoni y'omwana kulabika ng'ono babi mukazi wattu akitya n'okitya tayinza kubanga yataddemu ekiyenje ye nga yakibaaza atya nga yakikutte na buvumu ki omwana ayinza okuba yakikoze ebyo ng'obitadde ku mabbali taata musanyufu okubudde bw'amaze ng'ali n'ono omwana ow'obuwala no bebi nawe okimanyi mbadde nkumisinga nnyo Kamala kyokka nomala egyo emyaka gyonna nga toli nange kyokka nga twalina omukwano kati olumbe gyaba ayitawo bwati bantu mmwe muli ku ki wano soni muli mulaabu wano wewe mama yaye nfuddenze wewe kezira kulabika nga bano balina relationship yonna tekaagala taata waako kubeera na mukazi mulala waakiri kateekawo kiremya yes akubaho mulanga nfudde n'emikono negirebera kati wayo okugulu okugulu mama okugulu nfuddenze mwana wange ate buzibu ki kikyogudde wabadde wabisi olyoke mwana wange kikyowuli obulumi wewe mama taata awo okute wabi bamujjukiza bujjukiza nti ekigere kiruma obadde oli akikwatako nga tekiruma kati mu buliri akaana kasula na taata kubanga taata afuna akadde k'okwegira kati obuzibu taata ajja ayogera ku by'eddwaliro ng'ate ne taata eky'eddwaliro tukireke eddwaliro liwonyawo ate n'ekirala omubiri mpulya tegukyannuma ndowooza tubireke kati waliwo ayagala okumwegalabanja wano naye omwana afuuse ekirala gwe kano nze njagala yo piropiro roziyange ogenda weziri nyingi njagala mami njagala mama tasobola kunkulanira njagala mama mugamba agende njagala mami actually oba oyingira amaka agatali gago oba agalimu omwana olemererwa okukwana omwana tolinaawo kabonero nze nkubuulira This where you slept? Gwe wano we wasuze leka nandisuzewo after all gwe mwabadde muzimbiridde mu kisenge gwe ne muwala we yenna amazeeyo obuliri bwenkana erisha nze tongamba nkondeka obudde obusinga obumalira mu muwala wo ndinga atalina makulu wanno ero gwe ebyo biyita ekitanda nga kinene kali akanyenkumuli tekasobola malayo kitanda kyonna ate nekirala enyumba erimu ebisenge bira lwaki teweebaseeyo wabula Damola mbutuufu okyangaazidda wano simalangako kadde naawe oba kati wano ali naani ategeeza ki sibitegedde nze bannange naye nsonyi omunaaye sigenderedde ku nnyini taata ye kyafaako tafa kuono baanyiize wabula ye omuwala kasitaaba nga munyiivu taata ensonga ye wakiri yeekubira nnyo Saidi kasubire ozzeeyo mu buliri munnange gwe obadde okimanyi tonnaba kulaikinga gwagirabira ku YouTube kundi gwe nnyiga ekigalo kyokka onyige ka like ensonga agamba like ezo zinzizaamu omusaayi nga vijjejja oshike kati saa zino
Okay, look, I'm sorry that I've neglected you. I have neglected you. You're my guest. I'm not asking for too much, am I? Bit of your time. What? Go on a date tonight. I mean, the last one didn't work out. On one tonight. Sorry. Ati munaye bamama basooka gani waba akyagala mbula bakirowooza kumbe waliwo atayagala bano babe kati obankole nti It's okay. Genda. Just go. It's okay, genda wolyo. Akatuka akamala okulya wano. Let's go. Why tugenda ofuna ekyo. Sitepu dota alumbe gye tulaba katundu kafaako okubiri ya butundu buna. Nga bulijjo ziba zaafulumye edda zonna wano nkugamba nti n'osubscribing ate tojja kulekeraawo kulabika ng'ozimisinga ate wojja ku WhatsApp yange ku 0758733334 n'ompeereza message linnya lyo ne gy'obeera nsaving enamba n'otandika okulaba updates ku status ate ne group ozifunirawo mangu ddala n'ojoininga. But Dad, what time are you guys coming back? Kati bagenda out. Omuto n'abuuza taata mugenda mmalayo bbanga kyera mugenda kudda The only thing they do on dates is eat and talk. Ne taata kituufu mugenda ku date just muba mugenze kulyamu na kunywa bunyi kyokka. Right. Tonimba. I hated it. I was dying of boredom. Ekyomanya nja kwebowa nnyo singa mba Worry, I'll get you your ice cream on a teweeraliikira ngenda kuleetera ice cream bw'oluma amafuko mulungi. Don't worry yourself. Teweeraliikirira. Ice cream has too much sugar content. Ice cream oyo mubi nnyo gw'olaba alina sukaali mungi. Sina kye mwagaza. Can I have some? Ate ne maama wange yaŋŋamba mubi. I couldn't reach it from the fridge. Oba ondeetere ku mazzi naddala mu fridge. I'll get it for you. Kale tewali buzuka nkuleetere. Ate munaye mbu olina okusanyusa omwana. Kati Sireya Rita ng'agenda aleka. Owa kino okola kyaki. It's me. Kifaananyi kyange. And you. Maama naawe. Nindamu. But my head is not that big. How come Omutwe gwange si munene nnyo bwe gutyo. And your mom's legs are not that small. Ate n'obugulu bwa nnyoko nga si bumpi bwe butyo. Picture though. Ashwala okubye bulungi. Naye bw'otawaana muto kyakubye kiba kiralamu. Kati gwe yatumye amazzi ng'aleeta. Kufuna amazzi. Ekigendererwa kyakugamuyiira. Nabekireeteyo kyange. So sorry. Nsonyiwa munange nsonyiwa. On your date again. Nsonyiwa neesuubira mukyagenze ku date kati sikyo? No, the date is not ruined. It's not ruined, it's fine. Nedda. Go upstairs and change something. Date yo ndowooza. Genda okyusa olugoye. Yes. Ate mukyagenda ye. Nga lwaki tetugenda? Sorry. Nsonyiwa nnyabo. Why didn't you hold the glass? Gwera bakyokoze glass. Just don't move. Totambula. Beera awo. Bintu tebikusala. You need to be more careful, okay? Olina okuba mwegendereza mwana gwe. Taata laavu nnyingi gy'alina ku muwala we. Tayagala munyiiza. Ate nga w'omanyi. Mu mateeka singa omwana agamba nti njagala maama. Taata oba tolinaawo obubonero. Era singa omwana agamba nti njagala kuba na taata. I hate mommy. Omanya mami kigaanyi. Kati ono gwe bayonoonedde duleesi. Look, Rita, please. Rita, bambi. For what happened downstairs. Nsonyiwa ku bibaddeyo wansi. Change into something else and then we can go. Ndowooza yambala olugoye olulala tugende. Damola. Nedda Mola. Daughter does not like me. Muwala utanjagala. Be with you. Ekituufu tayagala mbeere naawe. Why would you speak like that? Lwaki oyinza okugamba ebigambo bwe bityo? Leero gwe kati sooka olaba. Laba bino mazima ddala laba. Mom, Dad and I. Ekifaananyi kya maama we gwe naye. Doesn't want me with you. Tayagala mbeere naawe. She went as far as even putting pepper in my. Ogulaba yatadde ne kamulali mu gundi. Oh, come. Mu makeup we. It's not possible. Stop keeping. Naawe ekyo tekisoboka nedda. Kwata. You can sniff it yourself. Osobola obyewunyizaako sinakiri naawe weesigeko ku ka makeup akakuwoomere munnange. Beetawo makeup artist ye yakakoze kasufu nnyo kamala.
Lindamu. Are you sure this is not a mistake? Oli serious? This powder Sinsobe. Good. too long. Oyo powder mbadde mukozesa okumala ebbanga muwalawo eyamutaddemu Kamulali. Called her. Bamuyita Pepe. Bo. Too far. Ndowooza Kamulali waba Pepe. Ebinza ebinaaba Gabdiola. Pepe Gabdiola. Pepe abazanyi b'omupiira mu Kategete. Mu Nigeria Kamulali bamuyita Pepe. Ndowooza ebinzaali binaaba Gabdiola. Genda mu maaso. Taata kati wanyiiga kifaanana kitya? Kuba twali tetunaako taata ng'anyiiza eby'ekintu ebikikulu. Kati wali ono Seeya ono gw'olaba mbu alina obulamu obulungi. Era ye ne bbaawe obufumbo bwawe bwegwanyiza. Musebo bbaawe amuwayo milikwesi 5 za upkeep buli mwezi awo. Nezimubeera. Don't get choked though. Ne gundi gwe emmere teekutuge. Maybe I'm looking this way and why are you so hungry? Kiki mwendabikira okuba omuyala mbeera ati. Kati omuntu ali obulungi wabanga enkoko agirya ng'amaze wiiki nga tagiryako oba omwezi kalenge omwaka kiba kiralamu. Kati ambuziza James is traveling to Paris. Lwaki anti munaye James agenda Paris. Paris neera. I have been packing. Anti munange mbadde mpaakingira. I'm just coming back from the market. Tutawuka wano ne wano. The things is traveling. Kati mbadde nakava mu katale ndyoke ngende waka. Busy. That I even forgot to take care of myself. Gwe kyoba omanya mbadde busy nnyo neerabira n'okwerabira. Okwerabirira nze ng'omuntu. But when hunger hits me. Kati enjala wennumye. To branch up please. Nengamba lwaki sikyamako wano. Gwe oyinaako ofumbyewo ogirompa. Era kati bwe buwomi bwaliko. Naye mu ndaba ezange netiwaaka zindaga nti So you mean you're alimba. this time? Kyogamba togenda genda naye Paris ku luno. Nedda. The kids are coming back from school. Abaana bagenda komawo kuva ku ssomero. No. So Taamu yaabwe naatera okuggwako naye. Kati beetaaga omuntu okubeera naye waka. Sigenda genda ne bba wange Paris. them all about. Ono ye mwana muwala. Yes, so Ayina embeera embi gy'ayitamu mu bufumbo bwe. very difficult. Naye nga yakusiigidde ekifaananyi ky'obufumbo bwe oyinza n'okwegomba okwagalwa bbaawe. Naye bbaawe n'amala akwagalamukko sekendi 2 ogamba taata sonyiwa yagala kubeewammwe nze ndeka. Naye ate ekifaananyi ye kyalaga mukwano gwe Without tears. kisufu nnyo Kamala. Did my own. Girabe. This is your food. Do you have more? Owaye okyalinayo emmere endala. First. Gundi sooka omalewo eyo. Sooka omalewo eyo. Like I'm going to fence. Gwe ky'obumanye eno giweemu sekendi 3 kitundu. Let's finish this. Ngenda kuba ngimaze gundi malawo ndyoke nkwongereyo gyeri. Naye nja kwongera. Kuba enkoko kati oli awo ogamba singa bakuwa mpaati bweziti nga gy'ozannya. Bikolera. Buli omu alina paati emunyumira. Kati nze bampeemu paati nga kino kimaama kino daba ebitaboyi. Nga nina kikuba mpi. Paati bwekyo. Mpi, just mpi ate temu. Kati mukazi wattu aba ava ewa mukwano gwe ne wabawo emmotoka eyasiba n'edduka gwe gundi edduka olagawa. I knew I would find you here. Nkimanyi mbadde nkimanyi bulungi nja kusanga ano oyitawo wano. You can run away from me? Gobadde mwenye ojja kunzirukako nno. Doris. Gwe Doris. Doris. Where is my money? Sente zange ziriwa. Why not? Move it. Move it. Jangu mu mmotoka yitawo. Yitawo yingire mu mmotoka. I'll peel your skins. Gundi nja kuyisaamu. Kino kye nagambye. Nti sebo relationship ye alaga nti nno nsuufu nnyo Kamala. Era bbaawe ye musajja buli omu gwe yandyetaaze. Naye ng'ekituufu kiri nti ono bbaawe gwe yakamala otugamba wano nti nno essaawa yonna omwami ono mbusimanyi abadde agenze Paris. Look so fake. Kati muli ne kwebuuza oba eno Paris n'abaki okudda ku kano akanyinkunuli. Kudda akanyinkunuli. Taata yanyiize bulungi taata kikimbadde nda. Wait, you didn't go on a date? Temukyagenze ku date. Obviously. Gwe kano. What you wanted. Ekyo ky'obadde oyagala? No. Nedda. Kati n'akagirayo. No, I wouldn't. Taata sinzi. Didn't do anything. Sinnabaako kye naakoze. Do it. Sinnabaako kye naakoze. If you did anything. Ogambye tonnabaako kye waakoze. You didn't do anything. Gundi nga sinnakubuuzaako nti olina kye waakoze. Kitegeeza wakikoze. Kale. Because I didn't like her. Nze nakikoze kale lwakubanga saagala. You know you in the process, right? Yes. And she did not get hurt. Why are you shouting? Ne bannange. It was right. Now, Ne bannange. sir. No, thank you. Second time. Bano baakeezaalira.
Ukimeta abadde asobola okulumizibwa kirungi teyalumiziddwa kati namugamba kati nogenda omwetonde nedda bambi no thank you nedda si weewaawo saagala kana kano kati akakase kagende kamwetondere kati okwetunda kwa kanyinkunuli katulaba akanyinkunuli ketonda kati nga kazize emisango Chichi. Let's come and apologize to you. Whatever I told him. I did that. Which? I can see that you don't want me to. You're smart now. You specially. Come here. To me. Let me tell you. I like your dad very. I like your dad. He likes me too. Okay? I'm not going to you, little witch, ruin things between me and so you better kusanya relationship yange na kitawo. That didn't. And this your life story of yours. Life story of yours. No problem. Me. I will try you, my dear. Jakugezako techijja kubeerawo techijja soboka kitange tojja kumwevera mwebaddaage omukazi n'agamba naye nange kantu gwe nja kufuna saagala kummanyira kati amazima gennyini gwe gigaane bugaanyi okusukka waawo tuba twolekedde ate ekitundu ekyokusatu tukasinkane mwana tu ekitundu kyaffe ekyokusatu ekyokubiri bwe kiti ekigenze naye nga nkujjukkiza nti no t-shirt zange weziri eza Vijjo Joshke yamba t-shirt ya Vijjo Joshke ensonga tugifabbako tukiteeke ku level eddako ate ne woba ng'oli bweru nga wandyagadde ogigulira omuntu wo still we deliver bw'okola bukozi order toteeka akasente sooka kunkubirako ku nsonga ya t-shirt sooka onkubireko ku namba yange ezo 5583334 ensonga tugenda kubanga ate tuzifabbakula naye nga nkusuubiza nti no waliwo kaadi ey'enjawulo gye ngenda okubawa ey'aba top besties kaadi eyo eriko ebigenderako nga woba n'eyo kaadi ensonga yonna Vijjo Joshke gy'ali concerned you are more privileged kitegeeza ki nti ng'olina kaadi ya Vijjo Joshke n'ogenda kuzimu ku kampani ez'ennanga wano bagenda kuwa discount gy'otalabangako gye batagabangako keribeere essomero jjagifunirako basale kekibeere kisonga ate waliwo n'ekyama kyaffe abali mu gurupu mukimanyi it's me boy Vijjo Joshke kasinkane ate mukatundu akukusati see you there anti munange akawala kano ka step dota lumbe